Kadama TV omuwala ali mu kifaananyi ekyo Kadama okuva e Saudi Arabia nga omuyita Rehema Luyiga. Rehema Luyiga yafuna obuzibu nga yakamala e Saudi Arabia emyezi 2 gyokka. Obuzibu buno bwava ku Rehema okubeera nga yagenda e Saudi ne bamugamba baddemu bamugeme. Maama we agamba nti Rehema yava e Uganda ng'agemeddwa naye ate bw'atuuka e Saudi ne bamukaka agemebwe omulundi ogwokubiri. Bwe baamukuba empisa eyo ye yamuvaako okubeera nga afuna obuzibu buno. Kiri nti bw'obeera bwetegereza ebintu by'okugema kuno tewaliyo muntu yenna, tetunafunayo keesi yonna Uganda muntu yenna gwe bagemye ne bamugema omulundi ogwokubiri n'afuna obuzibu. Naye kyewuunyisa okubeera nga Rehema yafuna obuzibu buno naye nga tetunnagenda mu maaso katusooke tuwulireko maama we kiki kyayogera ku muwala we era biki ebyabaawo ye byamanyi. Mugamba ye mwana wange wavudde eno mwezi gumu nga bagomye empisa ya covid nagamba eno tteeka oba oyagala okukola awaka we tuli abasawo baalimu nabuye omukazi wattu tabategeera baamuteeka mu luumu emu bweti era akugamba olumu talya mmere pampa agimalamu ennaku 5 yenna yababuka yagongobalayo omwana wange takola ki tatuula olumu n'amala ennaku 2 nga tebamuwadde yagamba ndaba weewuubye ku leba kwagenda polisi zonna ozigenzeeko nga tebansibaka nga kyeyanziramu kati siina kyakola bannange rediyavaayo kati okufa olwo mwanange simuwulize simuteriiko oba gyali oba taliiyo simanyi yagala omwana akadde nga yoyo maama wa Rehema nga annyonnyola biki ebyabeerawo na muwala we obuzibu ki bw'alina. Tukubiriza okubeera nga kampani eno yamutwala ebeere nga ekwatira wamu ne bazadde ba muwala ono abeere nga akomawo. Wabula ekizibu ekiriwo maama we kyagamba boosi gwe yali akolera Rehema, boosi we gwe yali akolera, boosi we agamba Rehema ono yafunamu just buzibu, yafunamu obuzibu era nga Rehema yennyini yatayagala kubeera nga akomawo Uganda olw'ebizibu by'amanyi ebiri e Uganda. Jjukira vidiyo eraga nti Rehema yagamba ayagala kukomawo, Rehema ali mu ddwaliro bagamba ali mu pampa nga maama we bamuwulidde, tasobola kubeera nga afuna obujjanjabi obumala, abantu tewali wadde muntu amulabirira naye bakyamugaanidde. Eddwaliro ddyo nga ddyo ligamba nti omuwala ono tayagala kubeera nga adde Uganda ate yatannabeera mu mbeera ze ezimuzza e Uganda. Naye katusooke tuwulire ku boosi we kiki kyagamba ku mbeera eno, kuba boosi we ye agamba nti ye talina buzibu era ye ayagala Rehema akomewo e Uganda naye ye Rehema yennyini yatayagala kubeera nga akomewo Uganda. Osobola okwebuuza nti kale Rehema bw'aba agamba nga boosi we bw'agamba nti Rehema tayagala kubeera nga akomawo Uganda, mu condition gye mulabamu oba gye mwalabamu Rehema vidiyo era tugenda kubeera nga tuddamu tugiplayinga, gw'osobola okulowooza nti Rehema ono akyalina n'embeera ey'okusalawo. Tewali mbeera yonna Rehema gy'asobola kugamba nti no akati ye nga ye y'asobola okwesalirawo, era omulwadde waliwo ekiseera w'otuuka nga gw'omusalirawo gw'omutegeerera. So boosi ono aleme kulimbalimba nti Rehema tayagala kubeera ng'akomawo Uganda. Bw'aba tasobola kukomawo Uganda then yamutegeerere oba kampani eyagala mumutegeerera abeere ng'emukomyawo Uganda. Maama we nga ye eyamuzaala next of kin gwe muteekako ne mugamba nti ono yasalawo ku muntu aba agenze, ye asazeewo nti omuwala dde. Kati omuwala ono aba takyalina powers kugamba nti tasobola kukomawo. Kati bwe tugamba nti no embeera nga gye tulabyemu Rehema nti muwala ali bubi mulwadde, kati tusaba nti katumutegeerere abeere ng'akomawo. Naye katusooke tuwulirize boosi ye engeri gy'ateekamu ekintu kino. If you ask about her, first of all, they say does she have a medical issue that she said, I want to kill myself, I want to kill myself, I want to kill myself, I doesn't want to come back to Uganda again. That's why they're keeping her at the hospital. They say she cannot travel, she is not safe to travel. Bosi muwulidde
yagamba nti no ate ayina engeri gyalimbyemu kuba agamba nti ye tayagala kugenda, omuwala ayagala kwetta ate mu condition gyalimu eddwaliro ligamba nti tali safe okubeera nga travelinga okugenda e Uganda. Kati kiri nti omuwala ono mentally ali disturbed. Bwe kibeera nti kino kituufu ng'ono bw'agamba nti ayagala kubeera nga yetta, kitegeeza omuwala ono ali mentally disturbed. Kati omuntu yenna alina mental problem, kitegeeza nti mmwe abaliwo abagamba nti mutegeera ate mwe mulina omutegeerera ne mugamba okay tutegedde olina obuzibu bwe buti ne bwe buti ne bwe buti naye olina okudda e Uganda. Nti kyalibadde kirungi nnyo maama wa Rehema n'abeera nga amujjanjaba n'amujjanjabako n'amanya nti no yajjanjabye omwana we. Era kijja kubeera nga kya buswavu nnyo, kijja kubeera nga kiruma nnyo okubeera ng'omuwala ono asikumye vidiyo tugambe muzira kisa yamukwata vidiyo eno n'abeera ng'agitambuza eraga omuwala ono nti ali mu mbeera mbi. Era twebaza omwami oyo yakwata vidiyo n'abeera ng'aggyayo ebintu nga bino n'abiteeka ku social media abantu bategeere nti omuwala ono ali bubi. Ate ng'ajjukira nti kino ekintu gwalina mukisa omusajja ono okubeera ng'akwata vidiyo n'abeera ng'etambula. Naye omuwala ono yalituuse kufa nga tewali amanyi wa gye yalaga. Bantu bangi nnyo mubawulira ne bagamba nti gundi yagenda mu nsi z'Abawarabu naye tetumanyi bimukwatako. Mbeera ng'eno. Era twebaza omwami oyo yakwata vidiyo n'agisaculatinga n'ebeera nga buli wamu etuukawo. Era tusaba kampani Omuwarabu abadde amuyina ne kampani eri gy'abadde gye yatuukira okubeera nga bakwasaganyiza wamu omuwala ono akomewo. Vidiyo tugifunye ng'omuwala ono akyali mulamu ate tetwaliyagadde okufuna vidiyo esinga ku bubi kweno vidiyo eno ng'ate tuzza amawulire gasinga bubi ku vidiyo ng'eno. Katusooke tupuleyinge ne vidiyo eno mugirabe ng'omuwala ono alajja n'okubeera nga akomawo e Uganda. Bakuyitaani amannya go? Yanze Luyiga Rahuma. Ova kitundu ki? Luweero. Kati oyagala tukuyambe tutya? Nsaba kudda waka. Kudda waka? Kampuni yo ogimanyi? Iye. Oyina enamba zaayo? Manyi ya Ted Bizat yokka. Ted Bizat? Kale leka tugezeeko tubasaculatingira akavidiyo tulabe bwe baba kuyambako. Naffe tubadde tuyitayita mu wano ne batugamba olimu omunnayuganda munnaffe ali mulwadde ntuyitako wano ntujja netumulaba. Naye bannange tusaba omuntu yenna amanyi omuwala ono amutaase ekizibu ky'alina. Eno kirabika badokita balemeddwa bamusindika okudda waka. Talina ddagala lyamira mumutaase bamuzzeeyo. Kampuni yonna emanyi omuwala ono emuyambe. Yogera. Nsaba kudda waka bambi. Nsaba kudda waka. Embeera ngikooye eno. Ne bajja ne bakusekerera. Okusekerera tebikola. Webindako Ne bajja ne bakusekerera. Paka ogisulamu. Ogisiibamu. Kampuni yo? Kampuni bagiyita Bizaati. Esangibwa Kapsanga. Naye nga badde nsaba buyambi bwammwe. Nsaba buyambi bwammwe mujjambe nzire ewaka. Mujjambe nzire ewaka bwakizira ku mbeera eno. Ewamwe mubeera kitundu ki? Waki Ewamwe mubeera kitundu ki? ewaka Luweero. Luweero. Kati osaba abaana bonna bwe bakuyambe ki? Mujjambe nzire ewaka. Kale katugezeeko. Ate Kale naffe tugenze. eyanziza teyanzeeke. Kale